wali atuwaliriza weesimidde ffekka. Tiwali atuwaliriza weesimidde ffekka. Mwetegese kutasajja bufumu nga mwagalana era buli omu ng'assaamu munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda bwali babawadde n'okubagumbira nga Kristo n'Eklezia bwe balagira. Twetegese. Esaagamenti temugenda okufuna tebawadde mayo gali batikana omugugu. Ekiragano kye mukuba kya kutuusa kufa. Mu ssanyu ne mu nnaku, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Omugugu mukkiriza okuweetikka. Tugukkiriza kasita ennamya ya Katonda weeri. Tugukkiriza kasita enneema ya Katonda weeri. Anti mwagala okuba ekiragano ekitukuvu eky'amazima nnyo. Kale mwanyina w'omugole mu linnya ly'abazadde mwana munno yange omukwase munne gwe yeerondedde. Nze Mugerwa Jordan ndo mukoddomi wange Fred Nyanzi Sentamu kukwasa mwannyinaze Mukisa Majorin mufumbirganwe mu bufumbo obutukuvu nga Eklezia Katonda bweragira. Mukama Katonda ababeere. Katonda yeebale. Nze Nyanzi Fred Sentamu kufuna gwe Majorin na Mukisa Katumba obeere mukyala wange kulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange bwonna. Nze Namukisa Majorin Katumba nkufuna gwe Nyanzi Fred Sentamu obeere omwami wange, nkulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okusangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kimukubye mu maaso g'Eklezia Omukama w'ekisa akikakase abayiweeko emikisa gye aluno Katonda kyamaze okugatta tewabanga n'omu akigattulula. Ambassador ffenna tuyimirire.
Mukama ulira okwegayirira kwaffe Omukama abeere nammwe beegayirire aye Katonda nyini kigambo ekitukuze byonna empeta zino ziwa omukisa bano omwami n'omukyala Nyanzi bwe banaaziyambanga nga bw'oyagala nga tebirabire nakwebaza n'okuwola erinnya ly'ettukuvu bayambe bafunemu obulamu obw'omwoyo n'omubiri tukigusaba nga tuta mu Kristo Mukama waffe tuwula okutuulako munnange Majerini Katumba kunanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amin. Nkunanika empeta eno nkunanika gwe Fred Nyanzi Sentamu empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Munnange Majerini Katumba kunanika empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amin. Nkunanika empeta eno nkunanika gwe Fred Nyanzi Sentamu empeta eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omwami n'omukyala Nyanzi Kisaala tebugita eno ye engeri gyayogeddemu ku ssaala ayogera kusoma mmisa buli lunaku kusoma ssaala ez'okumakya n'ezakawungeezi nga n'abaana we bali taata yakulembera byonna biri muno byogedde kufuna masakaramentu kwejjusa buli mwezi yabyogera nga naffe bafaaza tugamba oba ekyo ono si Busosoloti yayogera ate nga mufumbo byonna byonna ebyo nga biri mu ssaala okwegayirira temuta kugenda eri Omukama bulijjo mu ssaala zammwe mwanyure obufumbo bwammwe Omukama bubayambe. Ekyokubiri kyeyagamba ng'ogyeko essaala ye humility obwetowaze gamba nti n'ogumira munno nga bwe bagambye oli munnabyabufuzi nina bannabyabufuzi bangi ababadde mu famire yange nga mbatunuulira ekirungi nabo bamaka era bawangadde mu bufumbo obwo mutabeera bwetowaze nakuwa budde maka abamaama bayinjukaluubizibwa buli mulimu guliko ekizibu kyagwo oba challenge occupational hazard ejjirako bakuwa obwakibishopu
okubeera omuntu w'abalala bonna. Ate kati namanya nti obeera Archbishop olina okwetegeka buli bbanga okuba ebifaananyi n'abalala. Bishop kaselfi wano kase olukubuuzaako nti ekifaananyi nakyo ogenda misiri neba kifaananyi professional hazard ejja nejjira mu byokubeera Archbishop. Obudde bwonna bwabalala naye ne balina ababufuzi mulina occupation hazard zizammwe ze mumanyi, naye ze ndowooza ezimu kubeera muntu w'abantu naye tubeerabira nti majority ye muntu wo ate ye mukyalawo ow'omunda. Kubanga tukunganiza ndi muntu w'abantu naye yaddaga nti naye Katonda yagamba gw'oli wange. So nekyo nakyo kimanye nti omulekerawo akadde ate nga kadde kake mu byobufuzi byonna by'onooba okola by'otatuuze nabyo, kubanga ensi yonna ekumanyi nti oli waayo, naate Katonda ate mu ngeri enjawulo akumanyi nti oli wa mukyalo. N'ebirala occupation hazards ezijjira mu byobufuzi okuzeegendereza n'ozitegeera, okuzikuuma zireme kutabula maka ga Katonda Omukama g'abawadde olwaleero. Ojja kubasabira ate mufunenga Eucharistia okubawa amaanyi n'okubaddaabiriza nga gaweddemu okutambuza omulimu guno omukulu Omukama gwabawadde mu bulamu. Kakati mu kabanga katono mujja kujja wano mu maaso mutubuulire lwaki abalala basaba mutuleko. Abooluganda abaagalwa ennyo, mukuŋŋaanye wano mu Eklezia olwaleero. Mwagala omubaka w'Eklezia n'ekibiina kyonna kibeerewo nga Katonda asiba okwagala kwammwe kunyweza obutalekaamu kasagala wamuladde okutukuzibwa mu batiisi. Awo nno nga mufunye okwagala kuno, Kristo yennyini okwagala nakwammwe y'anaakuwa omukisa okufuuka kunywevu olw'esakramenti ly'amatirimunyo lye mugenda okufuna. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli omu asobola okunywera ku munne ennaku zonna ng'agumira byonna obufumbo bwe mwagaza. Kale nno Fred Majority, Eklezia Katonda musaba ki? Okufumbirwa nga Eklezia wa Katonda bw'alagira. Okufumbirikanwa ng'Eklezia wa Katonda bw'alagira. Abazadde ba Fred muyimirireko. Abazadde ba Fred abali wano.